Kalama TV Kadama yewaddeyo okubeera nga ayamba abaana ba Hajara. Mumanyi Hajara yafa era nga omulambo gwe tegunnabeera kubeera nga gudda Uganda. Wabula Kadama ono avuddeyo n'abeera nga ayagala kubeera nga ayamba ku baana ba Hajara, nga ekintu kya Hajara kyamukutteko nnyo bambi n'agamba nti naye ayagala kubeera nga awaayo akatono ako kasobodde. So wano tukuba omulanga maama wa Hajara bw'oba gy'oli gezaako okubeera ng'okontaktinga Kadama ono abeere nga asobola okubeera nga awaayo ky'asobola ky'anaaba asobodde okuyamba ku baana ba Hajara. Oba omuntu yenna bw'oba nga toli mufere ng'omanyi namba ya maama Hajara osobola ogimuweereza ate n'aginoonyerezaako n'alabira ddala nti enamba gye muwadde y'entuufu. Katusooke tuwulirize biki by'agamba ku Hajara enfaaye ku Hajara abaana be abadde ye nga ye ayagala akola ki n'essimu ya maama we era agyagala. Nsaba omuntu yenna bw'oba omanyi nti olina enamba ya maama wa Hajara, ono omwana yafiiridde ku kampuni wane Saudi Arabia, onyambo gimpe oba osobola okunkonektinga naye ndabe oba bwe naba nga nsindisa akasente kange mu Uganda abaana ba Hajara basobolange okufunako, ndabe oba bafunirangayo ng'ebitabo oba ku kyokulya. Omwana Hajara bwe yabadde agenda kufa yafudde ng'omuzira, yagezaako okutoroka n'atuuka ku deportation, kampuni n'emugjayo nga mulwadde, n'eddamu n'emutunda mu kiyumba ekirala gye yamala omwezi mulamba nga mulwadde akola naye nga tasasulwa. Naye bwe yabadde agenda kufa omwana oyo yarajanidde maama we ku ssaawa esembeyo n'amugamba ekyandumye, n'amugamba maama maze wiiki namba nga sirya, n'amugamba maama omukazi yabadde ankuba. Banaye alina enamba ya maama wa Hajara, badde nsaba onyambo. Bannayuganda banange n'agambye nti njagala kumanya muntu ki ayina abaana b'omugenzi Hajara Buzaale ayafiiridde wano e Saudi Arabia, mu ggwanga erya Saudi Arabia. So n'olw'ensonga eyo bw'oba omanyi nti oli eyo gw'oyina abaana abo Hajara Buzaale ayafiiridde wano mu ggwanga erya Saudi Arabia wano mu kampuni, jangu ku media kuno osobole kufuna nsobole kutegeera jangu nga si byakunfera jangu. So abaana abo nsobolange kubaako kyemba waayoko at least buli mwezi ng'engoye ez'okwambala, bitabo biki, nga bw'omanyi obulamu abaana bwe babeeramu. So n'olw'ensonga eyo saagala ojje mu inbox yange, waliwo aze mu inbox yange nga nsaba enamba ya simu, naye ekyo tekisoboka olwa security y'obulamu bwange. Bangambye nti ne maama wa Hajara naye ali wano ku kyeyo, kati bw'aba ali wano ku kyeyo anayina abaana abo. Njagala omuntu ayina abaana abo, njagala omuntu ayina abaana abo.